Abatuuze ku kyalo Kayirikiti Pida mu division ya Nyendo Mukungwe e Masaka bali mu kusattira oluvannyuma lw'abantu be batamanyi okubasuulira amajambiya mu kitundu kyabwe. Okusinziira ku batuuze, ejjambiya ez'abasuuliddwa zibatadde ku bwerinde olw'ebiseera eby'obufuzi bye boolekedde. Mabega wali ebintu byatandika ng'ebyokusaaga ne twekanga nga waliwo abamu bannaffe ab'ebyobufuzi ababigendeddemu. Abatuuze bagamba nti ab'ebyokwerinda tebanditudde ensonga eno ng'ey'olusaago kubanga era bwe byatandika mu mwaka gwa 2021 okukakana ng'abantu abasukka mu 20 battiddwa. Gavumenti situkiramu obuntu obutono nga musitukiramu mujje mutuyambe ku kyalo Kayirikiti Pida. Naye nga zasuuliddwa sayidi ne sayidi y'oluguudo, ng'emu eri kumpi n'oluguudo n'endala ng'eri kumpi n'oluguudo, ate nga biri kumpi mu maka ga chairman, mita ntono nnyo okutuuka mu maka ga chairman. Onajjukira nti ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno waliwo abantu abatategeerekeka abasuula ebibaluwa bikiro kitwala omunaku nga birabula okutta abantu mu disitulikiti okuli Masaka, Kyotera ne Bukomansimbi. Ebipapula bino byaliko n'amannya g'abannamagye nti be balagira okukola ebikolwa bino. Olw'okutya kati bano basazeewo okweggalira nga bukyali. Tulina okutya kw'amaanyi, ekiro tweggalidde essaawa emu ng'ekyalo kyonna abantu bamaze okweggalira. Abakuumi bajje batuyiteemuko kawungeezi ng'olwoba ekiro bajje batuyambeko tusobole okukola ki kugumaagumako naffe naye munnaye byatukanze nnyo bino bye baakoze. Nati tubeetaaga nabo batulindirindeko kubanga tulina okwebaka, okumala okwebaka okwo ffenna tubulizaako naye abakwerinda bano baba bateeka okutuyambayambako nga bo. Kati abatuuze baagala abakulembeze bayite olukiiko olw'okumanyagana ng'abantu b'oku kitundu buli omu asobole okumanya munne. Wabula bba abakulembeze basabye abatuuze okuloopa abantu be batategeera mu kitundu kino. Buli omu abeera embega wa munne, bw'olaba omuntu gw'otamanyi ku kyalo kubira ku munno omugambe wano waliwo gwe simanyi. Njagala tukwataganire wamu naddala abalina abapangisa ennyumba ez'abapangisa ezo. Tuzeeraliikirira nnyo nti basenza abantu ne bajja nga tibabanjudde mu erosi bo ne bafa okukyokufuna ssente naye nga tebamanyi muntu avuddewa. Tulina obutabo bwaffe bwe twaggulawo, abamu basuddeyo gwa naggamba mu kutuukiriza obutabo obwo, naye tulina obutabo bwaffe, tulina akatabo k'abatuuze tukakola bulungi nnyo nga koogera details zonna ezikwatagana ku muntu. Ssentebe w'ekyalo Kayirikiti Nasimu Kaseesa ayagala abatuuze bagule ffirimbi ssaako n'okubeera n'amasimu g'abalirwana kwe basobola okwetemezaako singa baba bafunye obuzibu. Tugule ku wiso obeere mu nnyumba yo oba ofulumye wabweru ofuwe wiso esobole okwalaatinga abalala bonna abasigadde tusobole okubeera bumu mu kweŋŋanga embeera eno. Twakasirye nga yayogerera poliisi mu bitundu bya Masaka ategeezezza ng'okunoonyereza ku basudde amajambiya gano bwe kutandise. Era omuntu yenna alina ku mawulire agasobola otutuusa ku bantu abasuddewo jambiya zino oba ku muntu eyasuddewo jambiya zino ebbiri, tugaaniriza tusobole okuba nga tutegeera kiki yabaddeko. Kasirye agumizza bannamasaka nga bwe watali buzibu bujja kubatuukako n'asaba abantu okubeera abakkakkamu. Ebyokwerinda mu ebiri era poliisi yaffe ng'ekolera ku pikipiki n'abo abatambuza ebigere mwebali balawuna ebyalo byaffe okulaba nga abantu baffe bawummula nga tewali babataataaganya. Ebitundu bya Masaka bisse bibeeramu obutali butebenkevu emyaka egiwerako nga businga kweyoleka nnyo mu biseera eby'okulonda nga bibindabinda ekiwanyisa ennyo emitima gy'abantu. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.